Wendy chachi. Omuntu agambe congratulations agambe eki. Simanyira kumanya naye thank you to everyone who came. Mwebale mwena kujja mwebale kumpagira. And this is the first of many. So keep coming. Keep on the lookout for this. It's going to be crazy next time. Yeah. Interview twasembayo kola konga wewananga bogenda okuta album. Tugamenti ekino kyotuseko kye wali olubirira. It's a big step for me. It's a big step in the right direction. Era kinziziza munyamanyi. Chaleta music mungi. Ndimu era nchakola kwe mu mixtape yange genda fuluma sometime later this year. Era neyanziza nnyo buli mwampagire. Mpulira essanyu lingi essaawa eno. Era this has been a big thing for me. Yes. Okay. Omuntu aloza album eno fulumiza ennyimba mmeka? Kweno growing jenafulumya December yaliko ennyimba obanga musanvu naye ngenda kwongerako endala 2 next week. Akamu mujabira abanfollowinga mugendeyo mujalaba ngenda fulumya ennyimba 2 endala zigenda beerera kweyo album ziwere ennyimba 9. Yeah. Kweyo album yafuluma last year. Okay. Yeah. So kati omuntu alowooza nti leero tubadde ku kikubanga tulaba leero jasi tubadde tunyumirwamu. Leero tubadde tunyumirwamu. Just ebadde show yange bagiyita Baraka. Era ngenda kola endala nyingi nnyo. It will just keep getting bigger and better each time. Yeah. Kwaba maino tugambe nti nnyimba kye zisinza okukolerako zogamba nti zino zentunuulidde zintambulidde nnyo era abantu ne bazaagala. Dalira era ke kasoose ke kantambulidde bulungi nnyo era katambulidde ddala. Obulala bunkoledde naye bukoledde mu community yange era abantu abampuliriza kuliko Ninda, kuliko akayimba kalala bakayita Moonlight, No Like nakola ne Magic. So obusinga omungi bukoze Dalira nkozemu ne Dalira remix with King Madi and Zimi. So Dalira nyizo gamba ke kasinza okola mwekweyo album. Obadde ku stage mukwano n'otuttise n'omukwano fe abatalina baagala tukole tutya? Anange mugume mpaka wemulifuna naffe twaguma. Batayina tugamba sebo mupanga mikolo naye nga lwaki oba toyita bakyalimu? Ebyo si bituufu Viola nawe kimanyi. Si bituufu. Tukyali naye nga tomanya eyo maaso tujja kikola. Yeah. Abantu oyinza basuubiza ki this year? Guno mwaka nkyaleeta music omulala mungi nnyo ate agenda beera wanjawulo. I have a lot of music coming up. I have a lot of things to do for you. So just stay tuned, keep it locked. I just got I think with Spotify. The Spotify radar artist wa guno mwaka ne Shali Poppy ne artist wa mulala. So guno mwaka kugenda beera very action packed, kugenda beera munene. Leero mbadde ne Billboard in New York, Times Square. So bintu bingi ebiri mutuukawo era guno mwaka genda beera gwanjawulo. Abaana bayimbye eswiririri esimanye enkoko simanye ebikoze ebitya ne tubuuza international artist waffe Baraka yayimbye eki mu bino ebintu ebitrending ebiri abantu bebalowooza nti birivawuko. Musiki wange mumanyi bannaye era nkyaleeta music omulala just mubeere nga muli ready kuba music ajjaye mungi ddala ate agenda beera w'amaanyi. Bana bayimba music amalako like 3 days or 3 weeks navaako ate nga alimu ebigambo ebinene omuntu byatasobola ayisa mukamwa omwagalako kingagwe. Mwana buli omu asobola oyimba kyayagala okuyimba, buli omu alina ekibirirwa kyanjawulo. So sina era kyemboogerako, buli omu alina tageti ye, buli omu alina ekintu kyayagala ofuuka. So nze njasigala ku kyange nabo basobola okikola bwe kibawa emirembe kubanga music at the end of the day is expression. That's what it's supposed to be. Kinabeera mukutu gwa kwogera gwe kyoyagala kwogera. So waba ulira nga yekyayagala okwogera ayogere naye nze njogerera nange binyumira. Omuntu wavayo nakubuuza Baraka olina ekintu kyewejjusa mu entertainment industry okuva wagiyingira osobola okyogera nga kituufu nga tokubitiza around the bush? So far sirina kyenejjusa kubanga career yange sofa ebadde egenda bulungi. So for now sirina kyenejjusa era kimanyi ne maaso eyo sijjabirako kyenejjusa kubanga I have a good team, God is with me and I have a lot of people who believe in me. So njasigala nga nkola kyenkola sikiwa nti njafunayo ekintu kyenejjusa emaaso. Abayimbi mmanyi okozesa abaana b'abandi ne mbagalako ne mbalaba ne mbalekaawo nga tumaliriza omwana waffe
Nation Media, Etania, mwe akagamba kasembayo tusiibule. Kwagala nnyo webale kundabirira, webale kubeera nange era kama akongera omukisa, akongera obulungi, nkwagala nnyo. Omukube n'embaga. Inshallah.